Azza omuyinza wa byonna eyatonda eggulu n'ensi, tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebaza olw'okututeeka mu nsi eno n'atuyita okuweereza, nga situweereza bipya wabula twajja okujjukiza obujjukiza ebyo ebyaliwo, basobole okubijjukira bakole bye bateekwa okukola. Tumwebalizaako mmwe abafuna ebirungi mu nsi eno, wakati ng'abalala bakaaba, mmwe mufunye essanyu. Tubeebalizaako ate ne tusaasira nnyo bannaffe mwenna abafiiriddwa n'abayita mu mbeera ez'enjawulo. Waliwo okusaba okugamba nti Omutonzi ampa amaanyi okukyusa bye nsobola okukyusa mbikyuse, bye sisobola kukyusa mbimulekere, n'okusingira ddala ampa amagezi okumanya enjawulo eri wakati w'ebibiri. Bye tusobola okukyusa nga biri mu buyinza bwaffe, nga bituleetera obulumi n'embeera ez'enjawulo, tubikyuse. Bye tutasobola kukyusa naye akimanyi situsobola, tubimuwe. Naye ekisinga obukulu kwe kufuna amagezi okwawula ebyo, n'omanya w'otandikira ne w'okoma, omaanyi go kye gasobola ne kye gatasobola. Mbaaniriza nnyo mumanya ky'oli, mmanya omulimu gwo. Njagala okubuuza ku Sebandeke Richard ekitundu WO1 Mawejje, Major Godfrey Musisigala Buzzi. Njagala okubuuza ku Reverend Father Kato Godfrey ne Reverend Father Kato Paul. Njagala okubuuza ku Reverend Elia Lwasi. Njagala okubuuza ku Kiwanuka Gerard. Njagala okubuuza ku Seggayi John Bosco Ekyanika, Serwanga Windhoek Namibia, Kansaiza Kwalukagga, Sekitoleko Emmanuel, Mulongo wa Swakea Yunda Birakato. Mwenna mbalamusizzaako era mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza. Nsaba enkya ya leero twewuunaganye ku bintu eby'enjawulo, okwongera okwejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'abantu obutwolekedde mu ngendo zonna ze twasalawo okutambula. Ekisooka, teri yatutuma naye twayitibwa. Teri yakusindiikiriza kukola ekyo ky'okola. Bw'aba nga waliwo yakusindiikiriza, kiveeko. Naye bw'obanga okimanyi okikola kubanga oteekeddwa okukikola, kikole n'omwoyo gwo n'omutima gwo, ng'okimanyi nti byonna wansi w'enjuba bikoma. Nga bwe bikoma naawe ojja kukoma. Ky'osobola okukola era ky'ojjukirwako kyekyo kye waweereza n'omutima gwo n'okwagala kwo. Ebyenfuna birungi era tubyagala, naye bwe biba tebizze, si gwose toliwo wekka, ozadde. Kola omusingi omutuufu. Oyinza okuba mu biro byo ogenda kuzimba musingi nga togenda kusitula bisenge. Ekyo kikkirize nti omulembe gwo guyitiddwa kusima musingi na kuguzimba. Ebimu ku bireese okutaataagana kw'ensi, abateekwa okulengera kati bajjanjabi, abateekwa okujjanjaba kati be balengera.
tewakyaliwo muntu ali mu buufu bwa buyite bwe n'abunywererako. Ekireetera ekyo buli muntu anoonya butya bwafuna ekingi ne bwayingiza. Emirembe giyitibwa ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Omulembe gwo bw'oba gukukutte bubi nga gw'osambula, guma abaddawo basobole okusima obusimi oba okukuba amavuunike basige. Omulembe gwo bwe guba nga gwe gulina okusiga, guma abalabirizi abagenda okulabirira ebisigiddwa bajje. Omulembe gwo bwe guba nga gulina kulabirira bulabirizi, nywera. Ne waliwo omulembe ogukungula obukunguzi ate nga n'okusiga tegugenda kusiga. Gubaawo okusinziira ku bukozi bwabo ababaddewo. Oteekeddwa kusoma biro byo n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Bw'oba obutuukiriza nga totunuulira biki bivaamu naye ng'otuukiriza butuukiriza, buvunaanyizibwa bwo kikulu. Bwe tunywerera mu buyite bwaffe, ensi esobola okutambula n'ebintu bingi bisobola okutereera. Lwaki? Kubanga buli mulembe gwewaayo ku lw'emirembe egiddako. Nga bwe mulaba abo abeeru nti batuula mu nkiiko zaabwe ez'obukulembeze ne bakola enteekateeka era ne bateesa ku bintu nga bakimanyidde ddala tebagenda kubirabako na maaso gaabwe, wabula nga kye basinga okwagaliza si nnyumba zaabwe, ne baagaliza ensi zaabwe n'abantu b'ensi zaabwe okubanga bakyali b'amaanyi. Nti osobola okusanga eggwanga nga lirina amafuta gaalyo agalimala naye nga ligenda mu mawanga amalala okukuŋŋaanya amafuta amalala, nga lyagala agali ewaalyo gakozesebwe mu biseera ebiddako naye lyo ka litwale waakiri ag'abalala. Kyakweyagaliza naye baba n'embala etunuulira ebiro byabwe eby'omu maaso okusukka ku byabwe. Bwe buvunaanyizibwa bw'omuntu omutonde. Olwaleero nsaba twefumiitirize ku bino. Ekisooka, nsaba oyige nti tewali muntu agenda kujja kukuyamba, teriyo muntu agenda kujja kukutaasa. Newankubadde wabeerawo abalina obuyite obw'okwewaayo ku lw'abalala, naye ggwe awo wooli olinawo obuvunaanyizibwa bw'oteekwa okukola. Oteekwa okwetaasa, kubanga mu byawandiikibwa batugamba nti ggwe yeekaalu ya Mukama. Era n'oli yagenda n'abagamba nti nsobola okuggyawo essinzizo lino ne ndizzaawo mu nnaku 3. Baakeera kuteekawo bambowa kukuuma ssinzizo. Essinzizo yali agamba mubiri. Gwe ssinzizo oba gwe nnyumba y'ekyo ky'onoonyeza ebweruwo. Kale bw'obanga gwe ekyo ky'onoonyeza ebweruwo kiri mu ggwe, kitegeeza oli Katonda ajjudde mu butonzi bwo. Naye ekibuuzo, gwe mu nsi mu biro bino wajja kutondawo ki? Gwe wajja kutondawo ki? Gwe wajja kutwala butwazi? Kuba teri Katonda atwala, buli Katonda ateekawo. Kati gwe wajja kutonda ki? Bw'obanga oyo ayinza byonna ali mu ggwe, kati olindaani agenda okukutaasa? Oteekeddwa kudda munda mu ggwe nga bwe yagamba nti bw'oba oyagala okwogera n'oyo ali waggulu ennyo, yingira ekisenge kyo weggalire. Ekiseera kyo kituuse, oyingire mu ggwe weggalire, osobole okutambuza obulamu bwo otuuke ku ebyo by'oyagala. Ekyokubiri, obulamu ssomero.
ebizibu ge masomo agasomesebwamu oba agagobererwa obula mu ssomero, ebizibu n'okusoomooza bye bigobererwa. Bw'okeera ku makya n'osaba omutonzi akugye waali okukwongerayo w'oyagala, takusitula n'akuteekawo, akuwa okizibu n'okusoomooza ebiba bisukka ku ebyo by'obadde ofuna. Okukula kwo kwe kusala amagezi n'omalawo ebizibu ebyo. Bw'obimalawo kwe kugenda ko mu maaso. Ekitegeeza okusoomooza kwe tusisinkana kuba kulina kye kutugamba. Oli wa ddembe okusalawo ebintu bisatu: okudduka okusoomooza okwo, okutunula mu maaso g'okusoomooza okwo, n'okusala amagezi okunoonya okusoomooza okwo kwogera ki. Twali wano ne tugamba nti buli kizibu kyonna kibuuzo. Mu mugongo gw'ekibuuzo waliwo ekyokuddibwamu. Mu mugongo gw'ekyo ekyokuddibwamu waliyo ekikolwa ekyagala okukolwa. Mu mugongo gw'ekikolwa ekyo waliyo obulamu obupya obwagala okuzaalibwa. Ekitegeeza okusoomooza n'ebizibu bulamu bupya buba bwagala kuzaalibwa. Ng'omukyala bw'aba ekiseera nga kituuse eky'omwana okujja ku nsi afuna obulumi. Obulumi si kizibu, ke kabonero akakubuuza nti weeteeseteese okweteekateeka okwo bw'okuddamu. Kakubuuza nti ebikolwa by'olina okukola obikoze. Ebikolwa ebyo mu mugongo gwabyo waliyo obulamu obupya obwagala okujja. Kati zuukuka. Zuukuka, ne bw'onookaaba, ne bw'oneekubagiza, ne bw'onookolima, ne bw'onookola ebintu bingi, naye nga tosituse kuteeka bigere ebyo bweru, waliwo embeera ezitagenda kukyuka mu bulamu bwo. Ekyokusatu, mu bulamu tetulaba na maaso ga matonde, tulaba n'amaaso ga munda, mwoyo. Omuntu atonda ekyo kyalaba. Kyalaba kibeera mu ye, era ekyo kyalabye mu ye ye yennyini. Mumanya ky'olimanya omulimu gwo, tukkaatiriza nti tosobola kubeera kisinga ky'olaba, era tosobola kukula kusinga bw'olaba. Singa tubadde twogera lulimi lugumu, tugamba tosobola kukula kusinga bw'otegeera. Kyokka okutegeera ekyo kyakusalawo eri buli muntu. Asobola okusalawo okutegeera. Bw'aba takufunye n'akunoonyeza ewalala. Ffenna tukeera ku makya kunoonya kukakasa ebyo bye tumanyi, nga tubijjamu okutegeera tubikozese. Kaakano tuli wano tukozesa ekyo kye twategeeramu ebyo bye twamanya. Kale ekyo ky'olaba munda mu ggwe yeggwe, tosobola kukula kusinga bw'omanyi na bw'olaba. Kale bw'oba oyagala okukula okusinga ku ekyo ky'oli, olina okukyusa ky'olaba munda mu ggwe. Ffe tujja emabega w'emizindaalo gino ne twogera ebigambo naye nga tukimanyidde ddala tulinga basiizi ba bifaananyi. Tukozesa ebigambo okutonda ebifaananyi mu ggwe ku lupapula olwo oluli mu ggwe olukalu. Tukusiigireko ekifaananyi ekisobola okukyusa obulamu bwo otambule ogende mu maaso. Nga bw'olaba omusiizi w'ebifaananyi asiiga akoppa ku ekyo kyalaba munda mu ye. Ekibuuzo, gwe munda mu ggwe kaakano olaba ki? Munda mu ggwe mu kiseera kino olaba ki? Ekyo ky'olaba bwe bulamu bwo era ky'ogenda okubeera. Ekyokuna, tosobola kwongezaayo, kiteekeddwa kubaawo. Kiki ekisinga obukulu?
bw'olaba embuyaga y'enkyukakyuka ng'ezze mu bulamu bwo, funya omugongo eyitewo. Ekyo ekituuse tosobola kukyongerayo. Kye tugamba kiriwa, buli mbeera ebeerezeewo, noonya butya bw'osobola okutambulira mu mbeera eyo nga tovudde ku kkubo ku mulamwa naye ng'ate osigadde otambula. Amazzi bwe gaba gakulukuta gakkirira, tosobola kulwana nago kugambusa. Kkiriza bukkiriza nti bwe gatyo gakulukuta, noonya butya bw'otambulira mu mazzi ago, maanyi gaago ogakozesa okukyusa embeera ekwetoolodde. Ekyokutaano, ebikolwa byo biteekeddwa okukwatagana n'ebirowoozo byo. Bwe tuba tugenda okukyuka mu bulamu bwaffe nga tugenda mu maaso, nga tukkiriza nti tugenda mu maaso, ebikolwa byaffe bibeere nga bifaananira ddala ebirowoozo byaffe. Bw'oba oyagala kutereka nsimbi nga kye kibadde ekigendererwa kyo, kyusa ebikolwa byo. Abadde tafissa, weeweeyo okutereka. Bano ba kanso wa Lukagga bagamba bwe baba basomesa eyo nti saving is forced reduction in consumption. Bubeera bulumi obw'obuwaze okwewaayo okukendeeza endya. Olwaki? Tewaliwo olunaku lugenda kukya olya emmere ekukkuse ng'olidde ya wiiki. Bw'ogenda ku mukolo nga bataddewo ensaniya ez'emmere n'ebyokulya eby'enjawulo, tosobola kugamba nti ku mukolo guno ngenda kulya emmere ya dimansi nnamba oba ezzooba ddamba. Nkukakasa leero ne bw'onoolya n'ofa n'owulira nga tokyetaaga, zinaagenda okuwera obudde bwe bumu enkeera, ogenda kuba oyagala. Tewaliiwo lw'ogenda kulya okkute, wabula oteekeddwa okulyako ekyo ekisaanidde, naye ate olowooze ne ku lw'enkya. Amaanyi gaffe abatalina gasigadde awantu wamu, kukwatira wamu tutereke. Ekisembayo, muzibe olunaku lwaweereddwa ekisa okulaba, kyasooka okusuula gwe muggo gwe yatambuzanga. Muzibe olunaku lwaweereddwa ekisa okulaba, kyasooka okusuula gwe muggo gwe yatambuzanga, kubanga guba tegukyakola makulu. Twali wano ne twogera ku mumonko eyalina omuyizi we, n'atambula ne batuuka ku kyalo kwe baatuuka nga banoonyawo okusula, obudde bubazibyeko. Ne bafuna abaabasembeza, agenda okubasanga nga banaku nnyo. Kwe kubabuuza mu kiro ekyo nti naye mubeerawo mutya? Kwe kumugamba nti tuyina akate kaffe, akataako tukajjamu amata era ke katuyamba, ke katubeezaawo. N'abuuza nti kali luddawa? Ne bakamulaga mu kiro ekyo. Bwe batyo ne beebaka. Obudde tebaabulinda kukya, ne basiibula. Bwe basiibula baba bakatambulako katono, n'alagira omuyizi we addeyo akwate akataako akasike akasuuleyo wansi w'ekikko. Omuyizi kyamuluma naye yali muwulize, era n'addayo n'akwata akate k'abandi ak'abantu ababalabiridde n'akasuulayo. Ne bagenda. Omuyizi kyasigala kimuluma emyaka gyonna, era wayita ekiseera kiwanvu nga ne mukama we yafa. Kwe kudda ng'ajja atambula okunoonya ekifo ekyo n'abantu abaali awo. Agenda okudda mu kifo ekyo oluvannyuma lw'emyaka nga kyakyukakyuka dda, kyakulaakulana, abantu baakyuka, okutuusa lwe yazuula amaka ago. Agenda okugasanga nga nago ganyirira, gaakyuka. Agenda okusangawo yasangawo abantu abakulidde ddala mu myaka, ne yeeyanjula ne bamujjukira. N'ababuuza nti banne ekiki ekyatuuka wano? Nti bwe mwali mwakava wano, ente gye twali twesigamyeko twagisanga efudde.
twali tetukyasobola kubeerawo ne tusindika abaana mu bibuga naffe tutandika okukola ebintu ebirala mwattu kyatuyamba nti obulamu bwakyuka. Ebiseera ebimu wayinza okubaawo akantu k'okutte mu ngalo ng'okanywezezza naye ng'ako konywezezza ke kakulemesezza okugenda ku ddaala eriddako. Nga kikyoteekeddwa okukola kukyuka. Kayinza okuba nga kalimu oyinza okuba oli mu kifo maze emyaka 2 tokula tokyuka toyina kyoyongerako wabula olowooza bw'onoovaawo toolye ojja kulya naye ng'ekisibye obutetenkanyabwo n'obuyiiyaabwo ke kafo ke weesibyemu kwolwanira. Ekiseera kiteekwa okutuuka mu bulamu obeeko kyota osobole okuggula olujja olulala olukutwala mu maaso. Tubeebaza okuwuliriza n'okuwaayo obudde. Agamba omugezi amugamba bitono ddala tamugamba bingi. Ebigambo ebyo ebitono bikwate bikozese bijjeemu amakulu. Tambula mpola mpola mu bulamu bwo. Tomanya omutonzi ayinza okukuviirayo n'ojjamu amakulu n'obaako kyokola ekikusobozesa ate okugenda mu maaso. Njagala okuba njulira abawuliriza bano. Senoz Ashraf owa Monaco Coatings Limited wani Nakasero kwa Duwe shop number 16 oyo musiizi wa langi awana amagezi. Muwuliriza waffe wano nnyo atambudde naffe ebbanga ddene okuva lwe yatandika okutuusa kaakano. Oyagala kusiiga langi oba magezi kuwa magezi ku butya bwonyiriza ennyumba yo 0757 85 3050 noti 757 85 35. Julius Buganda oyo wa Pion Tents ali wali Masaka ate naku zino yaleeta ne kabuyonjo ezitumbula ebyobulamu si zino ze batuulako ne yaziyiya ndowooza asobola n'okuzisomesa abalala okuzikola. Ali awo ku noti 757 28 74 84. Muganda wange Kayemba Steven ono mutunzi ate ndowooza yatusemberedde na wano Mmengo atandikidde wano mumanya kyoli nakula okutuuka watuuse B.O.B Fashions 0756 195 721. Oyagala kwambala bulungi kunyuma noti 756 19 57 tubeebaza okuwuliriza. Tubaagaliza ekiseera ekirungi n'obulamu obulungi. Tubaagaliza okumanya nga kumanyi, okunoonya okutegeera nga kutegeera, n'amagezi nga magezi era nga magezi. Tubaagaliza obulamu nga bulamu, okugenda mu maaso, okwongera okutegeera kye muli, okukula nga mukulaakulaniramu ekyo kye mukola, okuwagiragana n'okuyambagana, okwesitula okuviira ddala mu nnyumba, okuviira ddala mu nju, mu nnyumba, mu lujja, mu lunyiriri, mu mutuba. Fenno mu ndiga jjajja yatuleetedde kaada eraga nti oli mu kika ekyo tuwagira ekika. Bw'oba wandiga oli muzzukulu wa Lwomwa genda ofune kaadi eyo okukakasa, si kukakasa nti oli wa kika kya ndiga, naye okwongera okwenyumiriza mu kika kyo n'okuwagira ekika kyo okukulaakulana. Simon Senkai basajja ssubi tusinkane Dimansi ejja Mukama Katonda nga emubeezi Ssaabasajja Kabaka awangaali.